Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero beetedde eddagala erigenda obbayamba mu abalina ekizibu ky'okulumizibwa amannyo. Abalina ekizibu ky'okulumizibwa amannyo beetedde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga eyo gw'olina erinnyo gwe liruma. Sooka ddala tulabye entangawuuzi ako kayitibwa kajjampuni. Weetegereze bulungi eddagala lino ligenda kukuyamba ng'olumizibwa erinnyo. Tulabye kajjampuni ekyo kiyitibwa ekibwankulata. Ekyo kiyitibwa ekibwankulata. Ekibwankulata kyekyo tutunuulira eddagala ligenda kuyamba ng'olumizibwa amannyo. Ne tutunuulira n'omunnyo. Tutunuulidde ebintu, tutunuulidde entangawuuzi, kajjampuni, ekibwankulata n'omunnyo soroti. Kati njagala ofune akantu konna tugenda ddiyenga. Funa akantu konna akabaketi. Tandika entangawuuzi osobola ogisekula. Tunuulira bulungi osobola ogisekula oba osobola ogiyisa nga bw'olaba. Osobola ogikola bw'etyo nga bw'olaba bwe ndi mu kikola. Naye osobola ogisekula obusekuzi n'egonda n'ogiteeka mu kabaketi ako oba mu kabakuli ke tugenda okuyingiramu eddagala erigenda okukuyamba gw'alumizibwa erinnyo. Omanyi erinnyo liruma. Gw'atalumibwanga ku linnyo gw'ayinza okusaaga ng'olaba omuntu agamba erinnyo limuluma naye erinnyo liruma nnyo nnyo. Kati wamala oggira entangawuuzi nga bw'olabye osobola ogikola bw'otyo oba osobola ogisekula. Omala ogisekula funa ekibwankulata okiseemu, ofune ne kabayita akajjampuni. Kajjampuni y'oyo ndoza mmutegeera. Kajjampuni nno oyo aliko ekintu kye mutamanyi. Kajjampuni obudde butuuka obw'akawungeezi obumuli bwebaka oba bwewumba. Akasabutuuka obudde bw'ekawungeezi obumuli bwewumba ate obudde bwe bukya omusana ne guvaayo ng'obumuli buvaayo bulungi nnyo. N'olwekyo kajjampuni aliko ekyenjawulo obumuli bwebaka obudde butuuka obw'ekawungeezi. Kati wamala okussaamu eddagala oteekamu n'omunnyo nga bw'olaba. Kati w'omala funa amazzi nga mafumbe naye nga gawoze oba nga gannyogoga naye nga mafumbeko. Kirungi nnyo okozesa mafumbe. Amazzi g'omu kibuga tegaba malungi nga bwe mukitegeera. Kati tandika obbiyenga nga bw'olaba. Biyengere wamu byonna nga bw'olabye nga bwe tukikoze. Ligenda kukuyamba gw'alina erinnyo nga likuluma ng'amannyo gakumazeeko emirembe. Amannyo galuma, erinnyo liruma ate nga kibi nnyo okukuulamu erinnyo nga likuluma. Kuba buli w'okuulamu erinnya erisooka n'eddala liba lijja kukwatibwa akawuka ako nawe litandika okkuluma. Ojja kkakkana ng'ofunye amalibu mangi. Kati n'olwekyo funa eddagala lino erigenda okukuyamba erinnyo ligenda kusirika. Funa ebintu nga w'obirabye. Tufunye entangawuuzi, ekibwankulata, kajjampuni ne tufuna n'omunnyo tubiyengedde wamu byebyo. Kati bisengejje. Funa akantu mw'obisengejjera bulungi nnyo. Ogenda kutandika obeere ng'amazzi ago g'osengezze beera ng'ogasennyese oba likuluma ng'omanyi olina obuzibu bw'erinnyo. Tugeze oyinza okuba olina obuzibu bw'erinnyo nga litera okkuluma. Kati bw'owulira nga litandiikiriza funa eddagala eryo nga bw'oliraba. Tandika okubeera nga olisennyesa amannyo ago obeere ng'osennya ku linnya eryo erikuluma. Oba osobola okugasennyesa kugamba oteeka amazzi ago mu kamwa n'otandika okusennya n'osenya erinnyo lijja kuba lisirika bulungi nnyo. Omanyi erinnyo lisobola okkuluma nga liri limu naye ne lirumisa amannyo gonna n'owulira ng'akamwa konna amannyo gonna gakuluma oba sayidi yonna n'owulira ng'ekuluma. Awo omanya nti kitabuse. Kati n'olwekyo kola eddagala eryo amazzi ago ag'eddagala beera ng'ogasennyesa amannyo. Kwegamba si kirungi kukuulamu linnyo. Bw'owulira nga likuluma n'ogenda n'olikuulamu tekiba kirungi. Kati bw'okozesa ku ddagala ng'eryo kijja kuba kikuyamba okukuuma amannyo go nga tegava mu kamwa bulungi nnyo kuba lisirisa bulungi nnyo erinnya erikuluma. Bwe kityo bwe kiri. Kansube mulyetegereza bulungi eddagala eryo. Bintu byangu nnyo ebyo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.